Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tukyali ku mateeka aga tajwidi mutuyigiririza mateeka agafuga ensoma ya Qur'ani nga tukyali mu kusoma obuvu bw'ennyukuta. Olunaku olwaliro tugenda soma ennyukuta ya kha. Ennyukuta ya kha'u evaawa. Ennyukuta eya kha'u eva eno olulimi gye lusembera, olulimi oluwanika ne lukoona eno ku kibuno ekya waggulu, akabaati ako aka waggulu ke tulengera. Omukka gujja, olulimi lubanga olukoonayo, omukka ne gujja kati olw'obukaluubirivu obw'okuba nti omukka guba guyitawo ne gukola sawundi eya kha'u, kha, khi, khu nga olaba wano eno. So kozi ensobi abamu gye tukola mu kusoma ennyukuta ya kha'u, waliwo we tugisussa, ne tugisussa omuntu n'asoma nti kwegamba olina okugisoma n'obukkakkamu nga ekuwa emirembe, tolina kwekaka kugisussa n'osoma nedda bw'otyo bw'olina ogisoma, si nedda khalidina fiha, nedda ogisoma nga oteekamu obukkakkamu, ogisoma ng'ogijja wennyini bw'eyina okuva. الخاء أخرجوكم اختلاف أخرجت ختم خلفه خذوا خالد خيفه فخور